kufuna bali kuira ku abasinga actually akasirikirira kali amonga muzani saimwe akasirikirira kali okalaga nti amonga ajja kwongera okuwangula ayi wali otukoba ababaka ba parliament NRM nabo abatali ba bibiina bulanga bakkiririza mu NRM ompulira ababaka ba NRM nabo abakkiriza mu NRM nga tebalina bibiina ba independent bagenda kyankwanze ngena kuzomeze musanvu mwezi ogwokuna Speaker wa Parliament aba independent bono yabadde agenda abakuŋŋaanya basookera wuwe n'abateeka mu kodi bali yakuchemisa naawo 311 yeronda speaker 311 kodi olumala n'abatwala ku kitebe ky'NRM olunaku lw'eggulu yasinganye badde ba 27 aba independent n'abajja ku Parliament n'abanyisa basi ne bagenda ku kitebe ky'ekibiina ky'NRM ekya Ddondo ku luguudo lw'ekya Ddondo mu Kampala n'agamba nti bagenda kubanjula omu ku omu ono ategaseeko ono akkiriza kukola naffe ono ekyankwanzi nga musanvu Mzee Museveni agenda okubeera agenda kubeerawo naye nga bamaze okubateeka mu code ekya code olikuwaayiriza kyendi kubeera ekyankwanzi nze najjayo wena wajjayo bakutaako code code ey'okulonda supiika ezira ebyo bale ekyankwanzi bajja kuba bisaamu amongo tasobola kwekika mu maaso n'atakusaba kalulu omukazi mugezi naawe anti buno buli ati era n'ekigendero bali kwenda kumusolokeza kyengamba code 311 buli agiira eyo mwavu muzibu era ajja kulonda supiika n'oyo wazira wundi balina ssente just magogo anite naalongo namugazi akoma omukazi mumuwudisa buwudisa imwe muli musobola okwagira na muganza imwe abasoga eno group ya Uganda nawe yakola ebibiina bino yatandika omutaamwe sudi imwe twamalobazola mwali mu firimu yindi abana bakuba akasente anti kabaka Uganda nawe ayo biti wakitibale kabula kabiri group buyaka bakati tubagage mu yo ninga yakulabayo ngakola yo kinze mwebyo nze ne virano kweni byese kujyakola milimo jange jindi mba mwabo ebyo tibiva abana bakuba akasente awo meeting yo yali ayenga kaimaka mwakuba okaimeka ati oli yambalira ekintu kinagamba buli yaliwo yafuna imeka yaba kubali tibaswika ebiri mulimu abakulembera ekino ne babeeramu abakubakerere ngoba isiisa ino bitwala ebiri transport refund bafuna yensaga y'amanda muganda yebiri beya 19 ayi mitwala ebiri zitindi ntwala eyo ebuyukwe abasajja basirise bebyobufuzi basirise waliwo amawulire agadde gatambula emabegaawo agalangadde omukyala Farida Nabatanzi ati ajja mu kooti yatisatisa mukawo agenda mu kooti agenda n'asirika yasiokangamu abaana bagamba nti ye mukyala kiki yalya ng'asirise babakangamu bukange era wobalekana mukukola nakutegera nga oli mutufu ngaakweta nakuzibikira omugaati nga mutyama ngakairera nga mwerera nga kuba ndikunoonya bakugu bajja kunamba mu nsonga waliwo gwe bakozesa endagaano awo oyo omu tasobola kwirena kwogera ku kazinalo ko nati ndikuida tasobola kuddamu kwegeza yayola nani oyo ono namwidi bamukozesa endagaano gye bayita tonziriranga oyo namwidi ate wamawulire nga mawulire naye muno politics webuyuko wa kikulu buyuko eyo omukyala bamukozesa endagaano bambi tiyakola ndagaano totandika wano so gwosula buyukwe ndagaano nali njidu yakola ndagaano mukwesimbawo bagiyita tonziriranga endagaano tiyagikola yakola kiye Jesse yakola yabivaako beera bwa business de ebintu bitambule banje so mwesigwa mutuze mu kamera obulungi ndandinga tatiruzamu iwe niwolesa byebuyukwe politics webuyukwe okuva buyukwe South Rugazi municipality Njeru yonna sebo mutegeera wano okusinga mwaka toyogera ku musaada bw'oli kubikirira wano ebintu nze embakakisa enkakasa abantu beyo n'olunaku lwe mwayokya division yaimwe mwagikumako omuliro ate awo abagezi abali ku kitebe kya Njeru municipality awo tebamanyi embalirira yafa muwe omusolo yafa buli kintu gwolooza lwaki ekitebe kyakoma awo webakizimba lumu eyo nkeyo yaya yawo awo nze nabatya ayigange eyo meya ba mulenzi